Yafesi ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ekwasiza omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among alipoota yaayo y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Bano babadde bakulembeddwamu omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga. Ebitongole bya gavumenti omuli ministry 162 gavumenti byevujjirira ensimbi 59 awamu ne gavumenti ez'ebitundu 2278 byebikubiddwamu emmunyenyeso omwaka gw'ebyensimbi guno gwe tugenda okumalako. Alipoota eno ekubye ttooki mu mbalirira y'omwaka gwayo. Alipoota eno ekubye ttooki mu mbalirira y'omwaka eyo eyali ey'obutabalika obusoba 48 wabula oluvannyuma n'erinnya okutuuka ku butabalika obusoba 52 nga zino zasinziira ku nsimbi obutabalika ezisoba mu butabalika buna gavumenti ze yafuna ez'ennyongereza. Alipoota eraze nti embalirira yali nnene nnyo ku nsimbi gavumenti ze yakozesa nga n'ennyongereza eyafunibwa yali teyeetaagisa. Mu mbeera y'emu ensimbi ez'ennyongereza baamala gazeewola nga tebazudde kye zigenda kukola. Budget yali 308 naye oluvannyuma nnyo tufuna gye bayita supplementary mu Luganda bayita ennyongeza yali 8 neyongeza ku 52 mwaka ogwedde twayongeramu trillion endala 4 nefuuka 52. So zezo zetusobodde okuditinga naye kweza 52 ezaali mu budget expenditure ze baspendinga zaali 49. So trillion 3 tebaspendinga. Mu bufu bwe bumu obw'obuweereza mu gavumenti ez'ebitundu kizuuliddwa nti waliyo enteekateeka ez'enjawulo naddala mu by'amazzi ezaateekebwayo naye nga n'abantu bennyini tebamanyi kuzikozesa n'ensonga endala ng'avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu mu yafeesi ya Ssaababalirizi w'ebitabo Sheila Nakkubwa annyonnyola. Projects 22 tezaasobola kukolebwa tezaggwa ne 16 tebaasobola kuzikola. Kakati ne tutunira nti we bagenda okutereeza amazzi gano agaliyo ge tuyita existing water sources eziriyo nga baziddaabiriza buddaabiriza, twesanga nga ebitundu 14 ku 100 mu districts 4 twasanga tezikola ze twasobola okutuukako. Ate kweza empya kuba baddaabiriza enkadde ne bakola n'empya, kati mu mpya twesanga nga obutundu 22 ku 100 zaali mu districts 11 zaali empya ze baali bakoze zo zaali tezikola. Ate ku nsonga y'okukulaakulanya abantu eya Parish Development Model, alipoota eno eraze nga bannansi bangi bwe bataafuna nsimbi newankubadde nga zaatuusibwa dda ku zi disitulikiti ezitali zimu omuli n'eya Kampala. Sente zaali za kukola truck circles ezo mitwalo gumu mu 586 zi circles. Naye twalabye nti parishes kwa zino sente zigenda mu parishes waliwo parishes 123 ezaali mu budget omwaka ogwa 2022 zaali 122 mu 22-23 guno gutulimu gwetugodditinze zaali 118 zote zaali budget. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among akuutidde akulira oludda oluwabula gavumenti omujja Joel Ssenyonyi okukola ennyo okulaba nga yeekebejja alipoota eno mu bwangu ddala era ng'onaaweereddwa emyezi 6 nga teginnaggwako okuba nga ayongedde okugirambulula. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among akuutidde akulira oludda oluwabula gavumenti omujja Joel Ssenyonyi okwekenneenya alipoota eno mu bwangu ddala era ng'aweereddwa emyezi 6 nga teginnaggwako. Leader of opposition that we are going to hand over these reports to you today, and we pray that we receive reports back within the 6 months. Let's not have any backlog, and let's not continue adopting reports which have not been scrutinized. It shows a vote of no confidence, but I believe you're going to make sure that things work out. Ono asuubizza okuwagira yafeesi ya Ssaababalirizi w'ebitabo mu nsonga z'ebyensimbi n'endala nnyingi wabula n'abakakasa nti abakungu ba gavumenti abazuuliddwa nga balina kye bakoze baleme kukyusibwa wabula bakangavvulwe ng'amateeka bwe galagira. The culprits
the problem that we have where we have a recommendation, this person must be transferred from here because he has made a mistake here. Let's not create that virus to move from one district to the other to the other. If somebody has made a mistake, let's bring the person to book, not just transferring vices from one area to the other. Alipoota era ekoonyeeko ne ku nsonga za tiak sugar nga balina bye bazudde, wabula ate eriyo eddwaliro ly'e Lubowa mu bbanga lya ssabbiiti 2 alipoota ku lyo yakuleetebwa okusinziira ku Ssaababalirizi w'ebitabo. Atiak according kusinziira ku ndagaano yaffe ne Atiak, gavumenti erina okubeeramu ne bashareholders mu kampani eyo nga bali bataano. Tulina kuba ne board members 5. Gavumenti erina okubeerako na 2. Naye tulina omu yekka. Tugamba gavumenti tulina okuba. Kubanga bw'oba toli represented ku board nga bakola decisions ezimu ezo, temumanya ki kye bakola. So mulina okuba nga gavumenti ebeera balaba ki ekiriuka. Naye tubadde tetulina wadde n'akamu. Emboozi eno ekusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.